Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti e Mukono nga poliisi esomba abantu abasoba 300 abakwatiddwa mu mukono mu bwegugungo oluvannyuma lw'okulonda. Bano bakira kabangaliza poliisi zibasomba n'ekimotoka ekimanyiddwa nga Jafang okuva ku poliisi ez'enjawulo nga n'abawerera ddala 17 batwaliddwa ku kkooti y'e Nakifumu olw'omujjuzo. Ku kkooti e Mukono olw'obungi bw'abasibe buli mulamuzi akwasiddwa ekibinja ky'abalamula era tebakkiriziddwa kwewozaako. Babasomedde emisango okuli okweyisanga ekitagasa, okukanyuga amayinja, okukuma ebipiira mu kkubo n'emirala. Emisango gye beeganye era oluvannyuma ne basindikibwa ku alimanda mu makomera ag'enjawulo nga baakuddizibwa mu kkooti mu mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 3. Omwami kanyuga amayinja eri abantu abakozesa ekkubo era nga ekkubo mulizibye nga mwokyeramu ebipiira mwatiteganya eddembe ly'abo abantu okukozesa ekkubo. Erudisa omusango okuvunaana mutuufu oba nedda? Ab'enganda z'abasibe nabo babaddewo ku kkooti mu bungi era nga basobeddwa ekyokuzaako. Betwogeddeko nabo bategeezezza nti abamu ku baakwatwa ba agenti b'abaali beesimbyewo ate abalala babakunula mu maka gaabwe ne basaba gavumenti okubasaasira kuba tebalina musango. Baabakwata ku lunaku lw'Essande, abamu kumpi baali bava mu kyaki, abantu abalala baali batambula kudda waka waabwe. Tulowooza nti abantu abatuufu oba balina okukwatibwa si be baakola ki, si be baakwatibwa. Bamaliriza okukuuma akalulu balina okujja ku tale centers twabatuma batuteedyala foomu ezo zisobole okubeera nga zituyambako nga baakaapo ku tale center, naye baali bakatuuka ekyamazima amatuufu ne bakwatibwa. Tuvuze poliisi nga 6 tubasanze kira. Kati mu kutuuka ekira tutuuse nga n'ekimotoka kipaakinze kibaleeterawo mu kkooti. Abakulembeze okuli Sendi Joakim banyonyodde embeera gye balimu ku byalo kuba abantu bangi baayolebwa. Kubanga abazadde tusula tetwebase naddala nga bakiyamaani b'ebyalo, abantu bakeera waffe bannaye mutuyambe n'okukubira ennyo omulanga abo ba MP abaawangudde naddala wano mu Mukono 5 bayimukiremu bajje balabe nga basobola okutaasa abaana, okulaba nti abaana baffe bavaayo, abaakoseddwa ennyo batwalibwe mu malwaliro. Babeera baliwo bakwasa abantu babeere nga basobola okuscreeninga ne bagamba ono ye yaani tumukutte kutya bakutya. Eri abantu be baakwata nga bava ku parking amamotoka gaabwe badde ewaka ne babakwata. Wali abantu be baakimanga mu nju ne bagamba nti gwe batugambye gwakoze kino ne babajjayo. Futuvumira kuvumirira ekikolwa ekyo. Tewali ngeri gy'oyinza kubeera nga agenti w'omuntu alese ejjala foomu ku tale center omuvunaana emisango gye gimu n'oli eyayokya ebipiira ku makubo. N'abantu abasoba mu 100 basimbiddwa mu kkooti e Masaka nga bano kigambibwa nti beenyigira mu bwegugungo mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola ekibuga Masaka nga bawakanya ebyava mu kulonda kw'omukulembeze w'eggwanga. Basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka Abdallah Kaiza era abasomedde emisango egiwerako omuli okukuba enkuŋŋaana ezimenya amateeka, okwonoona enguudo nga bookya ebipiira, okulemesa entambula ku nguudo, okulinnyirira eddembe ly'abannansi nga babaleekaanira n'emirala. Bano olw'obungi bwabwe mu maaso g'omulamuzi baleeteddwa mu miteeko egy'enjawulo, kyokka bonna emisango bagyegaanye nga n'abamu bagamba nti okukwatibwa baali bava mu nnimiro ate abalala balumiriza nti baasangibwa mu maka gaabwe. Olw'okuba kkooti ewedde obudde bugenze, omulamuzi tawuliriza kusaba kwabwe okw'okweyimirirwa, bw'atyo n'abawa ennaku z'omwezi ez'okudda mu kkooti nga 23 January, 26 January ate abalala nga 13 February omwaka guno basobola okutandika okuwulira okusaba kwabwe. Puliida bw'abawawabirwa Pius Kabiswa Kiryowa n'abakulembeze abalonde boogedde ku mbeera y'abakwate. Bwe twamaze okulonda bayodde abantu bayitirivu. Tosobola kukwata abantu bonna abafaanana bwe batyo noga nti bonna barayotinze, omuli abaana abato bannaalumanya ne bassaalumanya. Kwagala kutumalamu maanyi, bulimu amusibazze nga alina ne bandages ku mikono, ng'emikono gyonna gijjudde ebiwundu. Abasinga bazadde abooluganda baabwe tebamanyisibwa gye babadde
babadde babatukunganya mu bifo ebyenjawulo paka lwe babaleese wano. David Musika Lyankolo ne Jacinta Bwanika be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.